yavudde na respondinga ku bintu bya internal affairs n'ebirala bibadde muwogerako emabega kamanya alina ekivvulu kati ayagala kutuuka ku kivvulu ata ayimirize music ata atunnyonnyola ebyaliwo mu kyokoza nnyo so engeri gy'alina ekivvulu ayagala bino abimalirize kubanga byemu ku bivvulu bigenda bba eby'amaanyi omwaka guno so yatandise okubanga abannyonnyola so that ku kivvulu abayimbira omu ku bayimbi abagenda okuba essaawa ebbiri nga tasirisizza kuba ze ennyimba azikola ki tulinawo ne segimenti y'amazina era abasajja twasazeewo tugenda tuula mu maaso ku kivvulu kya Nwagi abakyala mutuule emabega ano mukazi wakulagako biba bisira abaami bakulaba ffe tuwulire kikola si kibi wakulagako abakonamidde tunyiiga nsambi batulagako of course tugamba kama Katonda bale kutonda ng'oli wamu. About 8 years, 9 years, because they were pointing at her and wondering how a person would dress like that. She was donning a very short, I think they call them hot pants, very short. The whole body down was out for the public. Nenda just wakati wanofe, obongo bwaffe, some of us, bambi bukyali mabega, tukyali muziri enkola enkadde. Ati that day, na ina situation je nasangawo nga abantu bonga bo bali mudi, obanga tebannali, I don't know. I won't say much about that. We had not seen, our officers had not seen her, but there were some small children who had come with their parents to access passports from our office, who pointed at her. Why? Because the way she was dressed also disturbed those children. Bagamba waliwo abaana abato bamayina. Waliwo kintu era by the way nali waka ewange nengalaba mawulire nga n'officer ayogera nga alimba. He looked so weird lying because there were no kids there. There were no kids. Kitegera waliwo just nga omanye ekifo kibeera busy. Wabeerawo abantu ababoda, you know, it's a busy place. Tewaliwo baana bo kennyini tebakkirizawo yadde n'emmotoka okupaakingawo. The thighs were out, and although she was putting on a jacket which was big, it was big, but it was tattered. It had various holes everywhere, and then it was also exposing the area of the breasts. And the breasts were almost falling out. And I wasn't even planning to come to that place. Chitegera, nali ngenda mu gym, manager wange nankubira nangamba itako ku internal affairs. Bakkirizawo batya abaana abato okuyimirira. There were no kids. And nali nyambadde, it wasn't skimpy, just abantu. When it comes to me, they can start to tell me what to wear. Chitegera. So officer bali ba communicating ne begamba ewe tomukkiriza okitegeera so bonna banjikira omulundi gumu kitegeera. They were so arrogant. They just, you know, they embarrassed me actually there and then, but I just took it in nenkwata kaboda nenza kumutando inali parking nze nengenda, but it's okay. Basobola omuntu asobola okunfunanako ekyo ekintu nga talina passport, because woba olina passport you know what you go through at internal affairs. Tegeera, you know what you have to go through somewhere somehow. Balina okumanyira muko, balina okuyisamuko ku maaso. Me, I'm just being honest. Sina gwentya njogedde. Kakati anti Nwagi amazo kikakasa abadde atunnyonnyola era ne tunnyonnyoka ekinnyo katonyeze omwana omukazi kakati ekisooka emboozi n'agijjemu abatalina passport kati mwe mubireke abadde asaba amutuuze kyemuyita akabina kubanga talina budde ate bwakutandika bannyonya kyemukola ki kuba akunyonya ekikyotategeera so n'ayita abalina passport musembere mu maaso mwe abannyonnyole bw'amazaawo n'atukakasa nti yali tayambadde bubi abaali balaba be baali tebannalya era ne tugamba abatannalya musembere emabega abo ne bavaamu abakkufu come forward. First of all, tewali baana. Abavuddewo dda tebali mu eno conversation. Naye ate mukulu munde yinze we muwolereza ali wamu.
Nwagi agambye waliwo ababoda omuntu oba okuse enjera bayiza omuntu oba muluma buli kimu ayinza n'olya kasasira aba alaba kyekiriwo naye nze mukulu mundewe muwolereza wali wamu akapale kawanvu wange okusaako waba waliwo ababoda ababoda babayita baana era kabe basonga ababoda asonga n'agamba John koli namuddamu Peter kiki eyo si bafana gyayimbako kati mujje mu kivvulu oba mujje oba temujja kakati tubadde tusaba oluvannyuma lw'okunnyonnyola ebyo byonna nga biwedde kati ndoze ekyo kiwedde ekyo tekiremera wali abantu abalina right olukusa olw'okunnyonnyola ne tutwala byatugambye kati Nwagi amaze otunnyonnyola ekiddako tusigale ku kivvulu tusigale ku kivvulu kubanga Nwagi yayinza oteeka ekivvulu ne mutajja n'ayimba n'abalumya nako nga agamba kazi oyo yali agamba utayimye naga nzina babera abantu basatu mbayimye nze mba nsasudde binkwatako beba manyi kati ate kasamuze yanaabeera wali mu maaso n'aleeta bakinywiki ng'omwana akubasho kale eyo no yensonga eyo kakati awo ngaeyo tugitadde atunaagirwako tugyesibako kiki tuyinza ojjogera pozi kyenjala obo sokombe ku kifaananyi kya Nwagi mbadde nkeerabidde ani dizayina wa Nwagi nakusinga tugenda mu kivvulu oyo designer wo yennyini ye design oyo tate bamutegeere neyeyambaza ebya Brenda Fassie naye nga kyanyumye kikiwe ugenda eri naawe oyo anti abasajja atuyita baby bwogira n'ogamba kantekemuko ku bidisi ezo bidizi nze nange bampita baby n'ensalako envi nze nfaananidde n'omukwano gwa Bobi Wine ani owe South Africa omukazi ono wedda Yvonne Chakachaka omulaba wama baby kyekyo oyo fire baby alina okwambala bidisi leero yafuuse water baby nze hafi baby n'ensalako enviiri kiinamu obuzibu ogenda kunkola ki nabbanja wangi nabbanja wangi enkumi n'enkumi y'abakazi abaddugavu era mukazi munnaayo omuddugavu ayogera ebigambo bitukuvu awo nga tuvuddewo kakati Jo Henry yavuddeyo